Bwe tutyo tuyingidde mu mwezi ogw'amaziga mu kisaawe ekya Kadongo Kamu. Buli we tuyingira mu mwezi gw'okutaano ago gabeera maziga mu kisaawe ekya Kadongo Kamu. Jjukira guno gwe mwezi ogwatutwalako abayimbi baffe ba Njasa Biko, era twali tukyali awo ate n'ogwaddako abalala ne baba nga bagoberera. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst, nkwebaza okuba nga okyangoberera. Nkusaba nti yongera okungoberera ku Facebook, TikTok ne YouTube subscribinga, commentinga, sharinga. Kati mwe abeetaga business namwe mbagamba nti munsange ekasubi ku Basoka Kwavula stage wano wenkolera emirimu gyange okubanga mbatuusaako ebintu bino. Weweesitula nojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp lwa nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu yeyo gye tukozesa. Omwezi gw'okutaano gwe gwatwala Prince Jopo Kafeero ne Livingstone Kasozi. Bebo abamu ku abo akatono abamanyiddwa nga abaafa mu mwezi ogw'okutaano. Oli yafa 1997, omulala n'afa 2017. Kale bwe gutyo yensonga lwaki nze mbajjukize era nga waliwo enteekateeka ez'okuba nga tujjukira Prince Jopo Kafeero. Nategeddeko nti ne mu kuludda lwa Livingstone Kasozi egenda kubeerayo okusiima n'okusabira omwoyo gw'omugenzi. Kale bantu bange mbasaba nti abali mu bitundu events ezo we zigenda okubeera twerekereze tubeere nga tusobola okubeerayo. Then eri ebubondo nayo mwezi ogujja waliwo enteekateeka nga 10 aba Hamani Basudde Fans Club bateeseteese okubeera nga bagenda babeere nga balamaga olwo nga 11 basabe ate bakomewo e Kampala. Naye oli wa ddembe wobanga weetaaga okutambula n'abantu abo. N'enkoko njeru era nayo weegutyo nga 16 bagenda kusulayo eri Masaaba waziikibwa Prince Jopo Kafeero. Then olwo enkeera bwagende mu kisaawe enkoko njeru okubeera nga babbinsanya mu mizannyo egy'enjawulo gye gisookawo. Wabeerawo luddo, wabeerawo empaka z'omupiira ne pikipiki. Kale mukwate ku budde, then oluvannyuma endongo olwo esindogome. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst, naye nga kugamba ti programu eteekebwamu ssente. aba Be Safe Hotel and Bar abo basangibwa Nsago bakugamba nti gendayo obeere nga ofuna woowumiriza obulamu oba okubeera nga ofuna ku kyokunywa ekiyinza okukakanya omutima. Ekyokulya nakyo weekiri. Kale ku Be Safe Hotel and Bar basangibwa wali Ensago. Banaye tugezeeko okubeera nga tugoberera abantu bano abatambula naffe. Tulina new subs fashions abo bali ku Sunset Arcade bakugamba twalayo omuntu oba genda weefunire ekyambalo. Mukyala wo mwambaze nawe omukyala omulembe guno munnange ffe abasajja mbuke weerimidde. Kati munange oba weekozeeko ate osanga bano bansereko Abuddu nga beerekereza babeere nga bakola ki, bajja bakugwe amatuba ddiidi. Kale bwe gutyo nti gezaako nnyo okubeera nga weeteeka ku mulembe awo olwo ojja kufuna abavujjirizi bangi. Kikaya College and Vocational School bali wali ebulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences bakugamba twalayo omwana bamubangule. Ntegeddeko waliwo ansoomozeza mwami Nsereko Abdu, omwami oyo wa Kabuladda era muwagizi wa Hamani Basudde. Mbu baagala tubeere nga tuttira Hamani mu kisaawe bwe tugende tukubemu akapiira. Anyway mbawadde omukisa bakole enteekateeka we zinaaba ziwedde Kikaya College tugenda kugenda ate twesiike eddiba. Kale bwe gutyo bantu bange. Twinex International, St. Michael Education Center, Plan B Records abo bonna batuteeka mu ssente. Kale omwaka guno tugenda kusooka ne Prince Jopo Kafeero. Jjukira Prince Jopo Kafeero wali enkoko njeru. Prince Jopo Kafeero yafa nga 17 omwezi gwa 2007. Ndowooza olunaku olwo oba lwalinga lwakuna we paseerabidde nnyo. Nze agamawulire gansanga waffe mu kyalo twali era n'olunaku olwo ndowooza nali mu mupiira nenkosebwa nnyo nafuna enjala ey'amaanyi. Kati byebyo ebimu ku byenzijjukiza olunaku olwo. Twalinanga radio challenge yali awo Tirinyi. Ndowooza muwulira Prince Jopo Kafeero ng'agirambwa abakazi gamugaba agalinga agaguddo g'Etirinyi. Kati Tirinyi awo oba ovudde ku Busoga ye district esookera ddala ng'ovudde ku Busoga bagiyita Kiboko. Kati awo
walingawo Radio Challenge FM yakuba nnyo ennyimba za Prince kosa radios endala ezaali awo mu Busoga era bwe tutyo ne tusobola okuba nga tutegeera ebimu ku ebyo ebyafaako Prince Jopo Kafero. Embeera yali yakinyika gobe mu nsi yonna, abantu bamukungubagira. Kale bwe gityo emyaka gitambudde kumpi 18 bukyanga atuva ku maaso. Kale family ng'ekulembeddwamu Swaz n'emikwano gye bateeseteese enteekateeka eno ey'okuba nga basabira omwoyo gw'omugenzi kwosa n'okubeera nga bamujjukira wali mu kisaawe Enkokonjeru. Kale gwe asobola oyinza okwerekereza nga 16 oyerekere ebitundu by'e Masaba, era ndowooza mukoddomi wange Angel Sekandi ku luno ngenda kugira mu lukwesikwesi olw'okujja nga azze okubeera nga tujjukira munnaffe enkoko yange awo engendo gifunira ey'obuko no abako abasinga nno banjiikiriza nnyo Kiwanuka Jafari ne Mukose kandi banjiikiriza nnyo otuuka ku kyenkoko munnaye emboozi ekyuka. Kale bwe gutyo waliwo enteekateeka awo ku kijja kyennyini we baaziika Prince Jopo Kafero okubeera nga tusaba n'okusiima ebyo bye yatukolera, then oluvannyuma tugende Enkokonjeru mu kisaawe endongo etandika okusindogoma. Abayimbi sofa nabaweerezaako posta ne mulaba namungi w'abayimbi agenda okubeerayo. Kye neebaza nti ekyo ekivulu kye kimu nga kibadde tekidisappointinga, abayimbi bajja ne batuukiriza ogwo. Kale ne ku luno endongo y'ebinyaanyanya yeye efundikira eyo obudde nga bugenze. Nsuna Ben abeerawo nnyo okubeera nga asanyusa abo ababa bazze. Kale mbasaba nti baganda bange twerekereze ku olwo. Prince Jopo Kafero yafiira ku myaka 36, yali abulayo emyezi 2 aweze emyaka 37. Kubyamu eyo gy'oli olina emyaka emeka? Era gwe mu nsi eno singa oba ovuddewo bajja kujjukirira ku ki? Kale bano abantu kyekyo ekyabafuula ab'enjawulo, bonna abasinga bagendera mu myaka 3. Wetuvaawo waliwo ne Livingstone Kasozi. Livingstone Kasozi ye yafanga 19 omwezi ogwokutaano 1997. Eggulo limu nga 18 yali akoze ekiraamo kye era nga alambika butya ebintu bye, naye ng'ekyali ekikulu mu kiraamo kya Livingstone Kasozi kye yakola kwe kwali nti abaana n'ebintu bye byalese bya mukyala we n'abaana era bakubeeranga mu nju eyo gye yaleka yeye enju ey'ekyabbogo. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School, essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Nebaza muto wange Sematimba Regan okubeera nga ekyamazima ekitiibwa kya muzeeyi oyo okisitudde nti yakola yazimba ekijja kya Livingstone Kasozi. Honestly speaking, wemba serabidde ndowooza kye kijja ekimu ku bisinga okubeera eby'omulembe wano e Uganda. Si kya muyimbi yeka naye eby'abantu ab'enjawulo abafudde wano e Uganda. Simanyi mwami Nsereko ali eri emabega ku kamera, simanyi oba ayinza okukkiriziganya nange eri ekijja ekirala ky'omanyi ekiyinza okuba nga kisinga ekya Livingstone Kasozi. Obadde tokirinayo.
kati omwana ndowooza ekyo ekitiibwa era kidda eri ffe ab'akadongo kamu. Ekitiibwa ekyo kisigala kidda eri ab'akadongo kamu singa amaanyi ago ge muteekamu bane mwebale nnyo nze nyongera kubeebaza sina kirala kya bagamba. Okay, kale oyo ye mwami abatera okulaba maama Aisha Nakitto ng'ayimba atera okuyimba naye, so tubadde wano emboozi mpitirivu gye tukoze era kyemanyi egenda kubeera nga ebanyumira kati naye ng'ali mu kukkaatiriza nti ekyakolebwa kyanjawulo nnyo. Ekyo ekitiibwa kidda eri ffe eri kadongo kamu kubanga munnange abantu bangi wano tubadde n'abagagga mu nsi eno, tubadde n'abakulembeze mu nsi eno, abamu bali eyo mu lusenke natuukako erira naye nga ntoyinza kukkiriza nti kati nentuukako owano Dr. Samson Kiseka nga ye ate ndowooza ekinene nnyo kye baamukolera kumuteeka mu njegere naye nga baali b'amaanyi. So omwana ono bw'aba avuddeyo n'abantu abalala ne bakola ebintu bino kyekyo kyolaba ekiri ewa Salongo Hamani Semakula basudde ekintu ekyo twakitandika 2011 ne kiddibwamu mu 2016 olwo okutuusawo wano mu jjo ly'abalamu mu COVID Kiyaga waze n'amaaliriza omulimu ogwo naye ate era abantu abatandika omulimu ogwo era nabo ndowooza baba beetagayo ka credit. So I credit mukulu wange Kiwomutomero Kisenkota Stephen timunange weebale kubanga otukulembera mu bangi tuba tusobola okukola ebintu bino naye obuzibu tubula abo abasobola okubeera nga batukulembera. Kale bwe gutyo mwebaza obudde buno ku mainstream yavaako takyali ku TV oba radio yasemba okukola ku TV yali Delta TV program Kadongo Kamu ndowooza yali yakola ne mu Biru Smart then kati ali ku Radio Super eya Traffica oba yateekayo obulango kati gwe yenna nga olina akalango ko ng'obadde oyagala ngo sente ozinnyimye katwalire Kiwomutomero Kisenkota ku Super FM naye kakinyanyimbe nnyo baba balina okanyoleza nga kalina kubeera nga kagenda mu bali abakungu naye nga gyali yoyo omuntu eyatukolamu omulimu era nze yanjagaza nnyo omulimu guno gwenkola naye ate nkyebaliza nti ate Kiwomutomero Kisenkota ate obudde buno yatuula nampita tica era ebisinga nti akola ki aneebuuzaako kati ndoza ne kyebagamba nti newe gozadde naye akukubira engoma n'okola ki nozina naye ffe abamu tuzimba mitima nze yakola bwe nti okola bwoti nedda bino ebintu Katonda yabikola. Kale bwe tutyo Livingstone Kasozi yafanga 19 yafiira ali Busabala ku nursing home awo we yava naye babanga bamutwalako ezana we baamujja okumwolekeza ebitundu by'ekyaboggo mu Buddu awo abeera Lwengo district ate ekironga 2 endongo yasula evuga katambika likina bazanyira kako aka Hamani basudde ng'agamba mu kwano gwe Rod Fred Sebatanti omugenzi yagamba ti wafanga n'owulira ojjanga n'oyimba tutandikire ku gwe tuyimbe naye ndowooza abantu abaali bagamba nti embiranyi yali ekyaliwo ndowooza olaba ne Hamani bambi mu mutima ngo olaba his sorry kwekyo kyali kituuse ku kunywanyiwe naye nga akimanyi nti olwo lwe lugendo okufa kyekintu kyotayinza kwagaliza muntu mpozi ensangi zino. Kale nebaza Hamani nti yaliwo nnyo era olaba nti ne mulumbe yenyigiramu ng'akuma teyakomaawo ne Sebata we yamutuma nti akola oluyimba oluyinza okubeera nga lugatta abayimbi era teyamujeemera n'akola oluyimba weewaawo munnanga ate teyasobola kubanga akola ki ng'aluwulira yaluleka terunakola ki terunafuluma kubanga between the death of Hamani basudde ne Livingstone Kasozi yanaku 21. Kale bwebwo obulamu bw'ensi nti ffenna tuli wano naye tutambula naye nga Magombe awo olaba ntunudde wano Nsereka atudde olaba Magombe agatudde awo olaba Didi atudde wali Magombe kati n'Amagombe omufu omulala wuuna atudde ali mu kamera naye kati bw'atyo Katonda bwe yakola obulamu era ndowooza Katonda singa yakolamu ensobi buli omu n'amutegeeza kalenda ye nti munnange okimanyi Sereko nga 3 omwezi ogw'omukaaga
olulwo lukola ki Sereka ayinza okutuuka nga konsi talina kyaleseewo n'okubeera nga n'afuuka wa bulabe nnyo nga bingi abyonoonye biki afuuse anti munaye amanyi akola ki tojjukira ffe twalinga ku ssomero taamwegenda ng'okimanyi ekyaŋŋenda oba onookola ki oba onookola ki nze ngenze naddala kati bano bagundi ba candidates yakimanyi ntudde P7 sigenda kudda wano ate munaye mu P7 senior wano odda ompozi nga lyalingako gundi kale abantu we batyo kale so muganda wange eyo yenteekateeka eriwo guno omwezi gw'amaziga mu kisaawe kya Kadongo kamutegaakomaawo gatugoberera n'emwezi gw'omukaaga nga 11 omwezi ogw'omukaaga wali ekabaale Bugonzi Salongo Hamani Semakula basudde naye ensi bwatyo n'ajabulira tuba tukyali awo mu mwezi gwe gumu ne Fiona Nakayiza naye n'amugoberera kale embeera bwetyo bwe yajja nze muzungu David Kadongo Kamo music analyst naye nga nkusaba nti ngoberera ku mitimbagano gyange neebaza nno abantu abazzenga muzuula ebintu bino byenkola abankubiddeko ku busimu abanoonyeza ku WhatsApp ate bye banyongeddeko ne bagamba mwami muzungu munnange weebale nnyo weebalire ddala ekintu ekyo naawe nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala okubanga weerekereza n'obanga olina kyongattako nze muzungu David Kadongo Kamo music analyst. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57